Yabuza high school naye atwegase okubala tuluma era nze kyobola bweda soogera ate abasomesa balira mu budde ssaawa 7 yolanki zino 6:45 never father bwe batyo banyabwe basiro abantu bakatonda mwenna nsanyuse okubeera wano olwaleero nga nange wakalite dakiika okwewangulira ekitiibwa ekinene eky'obwannazaalati. Olunaku luno tetwalulinda era ssebo musinyanga wagambye bangi kuffe twalowooza nti Charles ono ajja kumala aliramu eno naye olw'okuba nti Katonda waffe yatumanya nga tetunazaalibwa ffe tetutamanya nti Charles muntu wa Rosemary ate era nga tukkiriza nti obusosoloti Katonda yakola ki Katonda yalonda n'olwekyo twala okusabula okwebaza Charles okukola okwagala kwa Katonda webale nnyo webalire ddala okusalawo obulungi Rosemary tumwaniriza nnyo mu famire ey'Abawannyo ate era famire ngazi ey'Abaserukenya kyemanyi nti atto wetaaga okubuulirira nti omukyala bamukwata mpola nnyo omukyala bamukwata mpola nnyo banange olunaku luno njagala lukozese mu dakikino lwampadde okubabuulira obuzibu bwe tulimu obunene nga Sitaani asitudde enfuufu ey'amaanyi okugyolekeza ekitongole kya Mukama ekisinga obukulu mu nsi eky'obufumbo. Palamenti ffe ffenna be mulaba egavumenti ey'Amerika yatutaddeko olw'okuyigganyizibwa ekirangiriro eky'amaanyi nti ffe omu ku b'okujenze tetuddamu okulinnya ennyonyi okukyalako mu ggwanga lya Amerika weewaawo n'amawanga amalala agalowooza nga yo. Omusango omunene bwe kuyimiriranga mu buvunaanyizibwa bwe mwatuwa ne tuteeka etteeka eriwerera ddala n'okukangavvula abantu abeetaba mu mukwano ogw'ebibugujjo ye muyitera mukwano ogw'omukwano mu bugwenyufu abantu abayagala okukola ebitali kwagala kwa Katonda. Oyinza ogamba mbwege Amerika tubadde tunonayo ki batugaana nga sikwerango nze kyebalenya eddoboozi lyanjaba era n'ennaku zino mbadde ndi mu kunoonya ssente nga nziteeka wamu ngende mu ddwaliro kubanga obudde abasawo bwe bampa butuuse naye sijja genda naate nzikiriza nti era n'okufa sijja kufa kubanga nagera abantu ne banjosaayosa nti webali kuwona bulema abasajja abazungu nga bajjanjaba nnyo nenzikiriza naye bwe twalina munange nga tuli mu Amerika mu ddwaliro era twalabamu abaafa era ne mu Amerika ebyabalema ekyo ne kitegeeza nti Katonda yatuwonya byonna wabula ye Mukama asobola okugamba nti gwe nakuwonyeza wano gwe nakuwonyeza wali. Ekigambo ekitwolekedde eggwanga eddene bwe lityo era ery'amaanyi nga litusubyeko ekikookolo si kitono kugenda kuba omuwendo munene nnyo eri abantu abamu bassekinnoomu abantu ababadde bali ku ddagala katugambe ng'erya siriimu
nga lisasulirwa abasajja n'abakazi abo kakati bagenda nibajjawo awo nno njagala mbategeeze waliwo okwesiba enkuba naye ekintu kikimu bannange weweeyo tugambe nti abantu bajje olunaku lukye tujje wano nga kyali ssaawa 3 obanga tuli ku mbaga ya Rosemary Elizabeth ekyo tugamba ki kikafumu naye tewali ngeri yonna gyojja kigaana kujja teweesubulamu kubanga mu palamenti baatadde teeka amateeka 10 era bagatera abantu ga Katonda era tubamenya twateeka tteeka eriweyo obutemu n'abantu bakyagabanaabo n'olwekyo amateeka agateekwa gavumenti taliimu waliwo n'omuntu omu yatugaa nti oba basajja mubaleke kubanga amateeka agateekwa gavumenti mutaliimu ekintu ekikulu kwe kukuliza abaana mu mpisa ey'ekereziya abaana bo bakuliza mu maaso ga Katonda abaana bano okwogera nabo ekigambo kyo kyogamba abaana wajja kubaawo omuntu omulala akibagambe ate akibagambe bubi n'olwekyo basebo ne banyabo njagala kubasaba buli muntu asemeze kumpi abaana be era ayogere nabo kuno obuzibu buno tebulumye Uganda gwanga buli mu nsi ki yonna oluusi tulina n'emitimbagano nti omuntu gw'osuze naye mu nnyumba obatonnamubuuzaako emboozi ng'ekulina abantu bali mayiro mitwalo na mitwalo ku Facebook ku WhatsApp abamu kubo otaliraba nako awo n'abooluganda twongere okusaba twongere okutambuliza abaana baffe mu ekereziya bataata bamaama abaana lufuuka oluwalo kiko bwenyiniko okulemberamu ku makya n'oleeta wano abaana bo mu misa nga tebanagenda ku ssomero abaana n'obasabira abaana n'osaba nabo okulaba kato taata woono alina enkola ey'okutuuza olukuŋŋaana aliwano eka nga nze nsingwa obuwombeefu naye kyengamba kiki awaka olunaku lunabuuza ng'emirimu gye ku mulimu bamuyimirizaawo ebyabiryenkola nemugamba genda kukola ki nagamba sirina mulimu gwange genda ku mulimu gwange gwegenda okukola mukama gweyamba konze mulimu ki nti okubeera omwami wa wano okubeera omwami mulimu era n'omukyala amaka gamu mbeereko omusajja omugezi eyazimba ennyumba naye Kristo olemeyo okutuluswaza mukama abawo omusa nzaala abaana bangi ate mubakuze bulungi ate mulina okuzaala abaana b'omututo ekyo buli muntu akisobola n'abalala okukubo babazaala naye mubeere bamaama ne bataata kubanga abantu bangi abeetaaga omukyala n'omusajja abali awamu ab'okuyita maama ne taata bwe mumala abaana mukama anaabawa ate mulete n'abaana kubanga abaana bangi abeetaaga okulerebwa sanyuse okubeera wano nenyimirira obaolyawo baganda bange bayimiridde bawulira essanyu nga bayimiriddewo ne bebaza Katonda nti bamwekwa abeeraliikiriza abantu nga tufiiriddwa mukama yabakuza baaba ne bawasa mbaga ng'erinnya lya mukama londe gende ekirala sigenda kukola ki kuddamu ate ekirala totemuloopa ewange tojja kwetaaga kumuloopa manyi Katonda tukwesize ojja kulabira nnyo omukyala oyo otuweesa ekitiibwa n'omukulu yennyini n'atatuma musinya najja yennyini n'akuwa ekitundu kinene
musibanze. Naye abaami tutubeera wano nga waliwo abataka batenewangulira kkula lyaffe baseba abaami tusaba kutuwasa tusaba mutujje ku lujja ffenna tutuzeko muki mukadali mwebale nnyo okukkiriza mwebale n'ekibinja kyonna ekyemperekeze basebo bakadde baffe ba Reverend Father betwebaza nnyo okutukuuma okutuusa akaseera kano basisters ne bannaddiini abali ku mukolo guno essaawa zino ze mwakamala mu bufumbo ndowooza mubulabye bwe bunyuma abantu abamu batiisatiisa abagole ne babaga nti obufumbo buzibu naye nze ndi wano kubagamba nti obufumbo bwangu. Ekisooka twagala okwebaza Katonda eyabatuwa ne mukula ate ne musinkana ne musoma ate ne mukola okwagala kwa Katonda. Bangi gye bali eri omukwano gubatta ne tebannavaamu kyabuzira kutukuŋŋaanya kakati mu abakikoze katubakubireko mu ngalo. Obwedda ndi wano nga ntudde nga nfumiitiriza kino buno bufumbo bw'abasomesa basayansi teacher madamu teacher ne master. Okusooka kwa byonna abasomesa era bwe bati bwe baali basaana okukola. Mwebale kubeera basomesa kyakulabirako. Bwe twali tukula ng'omusomesa bw'aba tannawasa tebamukkiriza kusomesa nga bamuwaayo n'emyaka emigere nti bw'ota olina okuwasa mu bbanga bwe riti. Ennaku zino kibadde kyagalwa ekintu ekyo okuseeseetuka naye mmwe mwebale kukikomyawo ku ntikko. Kino kye kisaanira ddala abasomesa ng'ekyokulabirako babeere nga babeera kyakulabirako eri abayizi ne ku nsonga z'omu maka. Batica mwebale nnyo mwebalire ddala. Waliwo ensonga lwaki Yesu yasalawo okutandikira obuweereza bwe mu mbaga. Osoma nnyo Bayibuli nga okifumiitiriza bagamba nti n'okutuusa oba oli awo yali tannatuusa era kataaleme kubafiirayo. Era ffe abo Abakatuliki ekyo kye kituleetera ennyo okusaba ne tutuuka ku kiseera ne tusaba nga tuyita ewa maama Biikira Maaliya kubanga ekyali ku mbaga kyalaga nti ne Yesu bwe yali nga tannatuusa maama we bwe yamusaba okuyamba abagole abakolerewaawo ku kyewuunyo mazima yakikola. Nolwekyo mbalabye wali nga mutwala ekirabo ekimuli kya Mariya njagala era mumwekolere ddala kyennyini abeere empagiruwaga gwe musaba okunyweza amaka gammwe Mukama buli naku akolemu ebyewuunyo. Naye era Yesu ekyamutwala ku mbaga okusooka byonna bwe bukulu bwa famire mu bwakabaka bwa Katonda. Okuva olubereberye Mukama yabatonda babeere babakazi babiri, omusajja n'omukazi. Wabaddewo abantu nga baagala okutandika okwebuusabuusa oba ffe. Naye omukulembeze wange yabaanukudde mu kiro kimu n'akayimba n'akakuba nti abeere nga musajja na mukazi. Tijje ndowooza wakafunye dda. Bw'oba tokalina onkoze bubi nnyo kubanga obwannazaala mbalengera buteeka wabbali wali bitemwami bakireke ono waneeno. Tulonkinga akayimba k'omukulembeze waffe Mukulu Kyagulanyi yagambye nti babeere mukazi na musajja. Oba waliwo ayagala okwetta olw'ekigambo ekyo era naye akole ki naye ette. Batica tubaagaliza obufumbo obulungi. Olwaleero olunaku lwa mbaga ffe gye tulowooleza nti tuli Katemba mwe mutandisa obufumbo. Nga Novemba 23 nze ne taatawo Kato twawezezza emyaka 22
obufumbo obutukuvu. Abale twagala kwebalira 25 ne batugamba va eri tetugibazze eryaso etugakale giri 24 tubasaba mutugobe mutukwate oba n'okutuyisa mutukole ki mutuyise kati ffe mutandise leero mbadde mbala okuva we babagasse waliwo omusajja omugezi yafulumiza ebigambo 5 ebisobola okuyamba abafumbo okunywerera awamu. Weewaawo obufumbo tewali alina fomula yaabwo, buli muntu alina bw'atambuza obubwe. Naye yawadde ensonga 5 nga mwe bali basomesa kanziyitemu lukwakwayo. Ku namba 1 yataddeko Mukama Katonda n'agamba nti obufumbo buyimirirawo lwa Katonda era obufumbo kitongole kya Katonda. Ababuyingira ababiri baba bafunye mulimu mu kitongole kya Mukama nga ye yennyini Katonda God ye boosi. Kyemuva muwulira nti ne mutabani we bwe yajja ku neno yatandikira ku ki? Ku mbaga n'asanyusa abagole. N'olwekyo temugezanga n'omulundi n'ogumu okwawula obufumbo bwammwe ku njigiriza y'Ekereziya. Kubanga bwe tugenda eri Katonda wano nga fenze naawe Charles ne muwala wange Rose, Kereziya yatulungamya kubanga Katonda ye yateekawo byonna, ye n'atupasa Ekereziya etulungamye. Mubeere abafumbo ekyokulabirako mu Ekereziya. Ensonga ey'okubiri yataddeko love, mukwano. Kigambo ekyo kya nnyukuta 4. Abantu bakitabula n'ekirala bakiyita like. Muntu osobola okuba omulayikinga naye nga tomulavinga. N'agamba nti omukwano tegusaana kuwola. Obuntu butono nnyo obuza omukwano. Abantu bagenda ne bagamba oba abakazi baagala ki? Kizibu nnyo okumanya abakazi bye baagala. Munanga abakazi mutabani baagala ekintu kimu, baagala kubaleka bakola ebintu nga bwe baagala, baagala kubaleka babeere kye baagala. Bwe togamba omukyala salako enviiri nze sizaagala, ayinza okuba yazaala. Omukyala muleka abeere kyakola ki? Bwe muwagire buwagizi. N'etteeka liri mu Bayibuli, kale abasajja mwagale nga abakazi bammwe. Ate abakyala muwulire nnyo babbammwe ne bw'aba Nambooze ddala. Bino by'owulira abakazi twekana abaao naye communicate. Abantu abamu okusiriikirira abantu kisukka. Omuntu buli w'osirika munno omubuzaako kyanaakola ki? Ate era kino kigamba muwala, omwami tomutwala nga suspect. Nti buli kaseera gwe omajja kwennyonnyolako. Muleke agende, musabire. Bw'aba avaawo akateekamu essaala ey'amaanyi, ayi Mukama, mwami wange gyagenze, mugobeeko abakazi. Osaba awulira n'okolima n'oteeka Mukama, omukazi alikwata ku musajja wange mutte. Ekisembayo omusajja yawandiika oyo omugugu n'agamba nti ekyokutaano, chase foolish people out of your marriage. Abantu abasirusiru mubagobe mu buki? Mu bufumbo bwammwe. Waliwo olumu eyandoopa kazinga akuloga bakireke nti andooka ki kikumwagala nga ndoze byenjagala. Mwami wo aba tayagala bufumbo bwo bunywere, aba ayagala kutabula buki? Tolina mbega, tosaako mbega. Ebirala byonna ffe waffe tulina ebintu 3 tubyagala, tetubikubaganyawo birowoozo. Diini yaffe, Katonda waffe tokubaganya birowoozo. Famire yaffe togikubaganyaako birowoozo. Kabaka waffe
omukubaganya bulowoozo ebirala tunyumye mbasabira muzaala abaana bangi Buganda yeetaagamu kati abaana bangi kyekiseera abantu baddemu bazaala abaana 15 bannange omukazi buli mwaka azaale ffe banazaalawo bwe tuli otuweerezeeko tukulebere webale